Kadaama TV bulijjo tubagamba ku kintu ekikwatagana ku musaala nti bannange tokkiriza kukola nga tosasulwa, tokkiriza kugenda mu myezi 2 nga boosi takuwa ssente, tokkiriza boosi wo kuterekera ssente. Musukume ssente Uganda buli mwezi era mubanje ssente zammwe. Bw'olaba nga tebakusasula weekubira omulanga ku woofiisi mangu. Ne bw'aba abadde akusasula buli lunaku oba buli mwezi n'abeera ng'ayisizzaamu omwezi omulala oba emyezi 2, awo gwennyini tandika okwogererawo. Bwe mutwogererewo mugenda kuva e Bwarabu nga mukoledde bwereere. Ekintu ekyo kibagamba buli lunaku. Tokkiriza boosi kuterekera ssente, tokkiriza kukola myezi 3 oba 2 nga tebakusasudde ssente. Buli bw'aneeyongerako okubeera nga takusasula ssente, tagenda kusasula ssente nnyingi ez'emyezi emingi. Bwe sooka olabe bw'oba olemereddwe okunsasula omwezi ogumu oba 2, onoosobola otya okunsasula emyezi 3, 4, 5, 6 n'omwaka, waliwo n'abagenda myaka 2. Kadaama olwaleero gwe tugenda obaleetera bamaze omwaka gumu n'emyezi 6 nga tebamusasula. Kati obuzibu buno we bujjidde. Boosi we gw'abadde akolera afudde. Bw'amaze okufa kati mutabani we bulijjo yamusasula lwakuba ono gw'ayitanga boosi gw'abadde alabirira abadde omukadde, gw'abadde atwalanga boosi we. Ndowooza mukimanyi ekyo nti omuntu oyinza okubeera ng'omukolera naye ng'ate mwana we yakola ki, yakusasula. Oba omwana ayinza okubeera nga ye boosi wo naye ng'ate olina omuntu oba yakuwa taata wo obeere ng'amukolera ng'omukolera. Kati obuzibu buzze nti oli afudde. Afudde ono atandise omusaba ssente, amulaga nga watali ssente. Ate nga tayimu y'okubeera ng'etuuse, tayimu y'okubeera nga adde Uganda etuuse. Kati njagala olabe mu butuufu wagenda e Buwarabu kukola owuubye emyaka 2, ogenda kuddayo Uganda, ogenda kuddayo otya? Ngenda bbawo emboozi yaawo yennyini nga yeeyogerako. Ne ogenda kutandikira wa? Era obanja otya ssente ez'omwaka gumu n'emyezi 6? Tukibagamba nnyo wano nti banne temukkiriza bintu ebyo. Abamu ne bagamba nti nekyo tekisoboka, abaana abamu babeera balimba. Kisobokera ddala. Mulimu boosi ajja awo n'olabira ddala nga n'owaka walinga wali ssente, akuwa ekirabo kino akuwa kiri, n'olabira ddala nga okusinga okusukuma ssente e Uganda, ono kaazintereke. Oluusi ne bibeera nga biva e Uganda, engeri gye baakuyisaamu emyezi egyasooka ng'osukumye ssente. Kuba oyinza okwesanga nga emyezi egyasooka wasukuma ssente ne balyandye. Abakadaama bano oluusi ate nabo njagala bategeera lwaki oluusi batuuka ku gundi eno reeti eno. Mulimu omuntu akituukako, sigamba aba akyeyagaliza naye n'akituukako just because abadde ali betrayed by abantu abali Uganda. Ng'agamba abantu bano engeri gye betrayings, at least kanzireke eno mu Bawarabu nja kugenda nazo. Kitegeera. Kati kitegeeza nti nno Kadaama ono aba ayingidde mu mbeera naye nga tagyeyagalidde. Aba tagyeyagalidde ye ng'omuntu. Ne wabeerawo abalala nga babboosi baabwe babalimba bulimbi. Ngenda kuwa ne babalimba n'obulabo n'amukolera ka birthday naye nga ye amanyi alina ky'abaza tagenda musasula. Naye ne wabeerawo obulala bwe bawamba obuwambi. Mwalabako omuwala eyali mu ddungu alabirira embuzi nga tamanyi na gy'ali, tamanyi na waatandikira kuddukira, nga talina na waatandikira kubanja ssente. Ng'ali mu ddungu tamanyi na gye baamutwala, ali awo alabirira mbuzi. Emyaka 2 ng'ate kukulaga bakyamuwuuba. Kuba emyaka 2 gyali giweddeko ng'ate era bakyayagala abeere ng'akola. So embeera ng'eno gy'eri. Naye ofiisi bwe mubeera nga mugoberera abantu nga ne mugamba gundi twamusukuma essalala ali atya? Katukube ku ssimu mutuwe twogereko naye. Ate waliwo ne batiisatiisa ne bagamba geza ogambe ofiisi nti tetukusasula, ojja kulaba kye tugenda okukola. Kuba na ofiisi eyinza okuba nga ne mu ddungu gye baakutwala temanyiiyo. So bannange tweyongera okubakubiriza era tweyongera obbagamba temukkiriza babboosi bammwe baterekera ssente.
temukubeera na ssente nakwetebako na ssente ku mibiri gyammwe n'oganza ezange nziteeka nina akagoye kenzisibamu. Osobola okikola nga kikkolera naye lwe bali kugwamu oba ssente ezo lwe bali zikuggyako oba lwe bali zikubbako olitegeera buli lunaku ebigambo bye tubagamba. Katubawe Kadaama ono abadde akolera boosi we yafudde mwaka gumu n'emyezi mukaaga talaba ku ssente. Halo nyabuli Kadaama TV. Kadaama TV sebo gyebaleko mukama wange. Mbadde nsaba buyambi. Ndi wano mu maka mbadde ndabirira mukadde maama wa bosi wange. Kati omukadde yatufuddeko okosa jjo nnaku nga 2 ziyiseewo. Twamuziise. Abadde mulwadde nga strugglinga ne lung cancer ng'alina n'ebirwadde ebiralalala. Kati mbadde mbuuza bosi wange muwe ebbanga ki okwogera naye okuddayo ewaka. Kubanga mbadde ndi wa kugenda nga tulinda mukozi omulala ng'amaze n'okumusindikira tiketi. Kati nze ndowooza yange ngamba omukozi omulala mu Ethiopia tagenda kujja. Kozi gwabadde az'okulabirira abadde az'okurepulesinga nze ngende. Kati ndowooza tebikyaliyo kozi omuntu gwabadde az'okulabirira afudde. Kati nze mbadde mbuuza olumbe lwaweddemu jjo abalala bagenze. Kati nsigadde wano ndi sitaako omukozi omulala tubadde babiri nze mbadde nkola kiro nga mbeera naye kiro engeri alimwako lulalulalu. Kati ono akola emisana ye bamugambye agende ow'omukazi waggulu. Kozi ye abadde yakamala oba emyezi 9 nga yakajja. Kati nze nsigadde wano wansi we tubadde tewali ayogera nange simanyi kiki ekigenda amaaso ndi sitaaka. Kati mbadde nkubuuza mukama wange muwe ebbanga ki okumufeesinga okumubuuza porogulaamu ki gy'alina gye nti. Eyo y'emboosi yaffe yasoose oba omuwala oyo nga twebuuzaako ne tumuwa amagezi g'alina okubeera ng'agamba baboosi be. Naye ng'era tulaba waliwo ekintu awo ekikyabulamu. N'addamu n'atubuulira ye n'emboozi ye gy'azzeemu n'atubuulira tugenda okifinding out nga ensonga emubeezezzaawo ne boosi lwaki tayagala amute ensonga talina ssente za mwaka gumu n'emyezi 6. Njagala owulirize bulungi. Kadaama TV gyebaleko mukama wange. Kakati nno omwaka ekizibu weekiri mbadde mbanja ssente za omwaka gumu n'emyezi 6. Kwegamba okuva lwe najja wano ono omusajja yali tambangako ku ssente nga ngamba ssente aziteeka mu bbanga oba alaba nze njagala nnyo okusindika ssente biki naye singa amugamba nti nno omwana ayagala school fees oba biki ebyo abadde abiweereza oba bagala kyakulya ewaka ezo abadde aziweereza nga bwe tunootinga. Naye kati sawa zino tayagala kunsasula yeebuzaabuza ate kati okuva mabega yali ansabako sekisi. Kati omukadde yabadde antasantasaamu naye kati sawa zino obulamu bwange buli mu matiga. Tubadde bakozi babiri ono amututte waggulu ate nze andese wansi. Kati tuli naye wano wansi n'abalala bagenya batonotono. Kati munange nze ndi mweraliikirivu nze ayinza kukozesa kino ekyasi antuseeko obulabe oba antuze mu mbuga za sitaani lwakuba mwegayirira ate musaba ssente ate alina okunsasula. Kati omwatu simanyi kati kandabe enkya mbadde sagala guno ogw'11 gunsange wano nga bw'obimanyi Uganda tugenda mu myezi gya Christmas transport agenda kubeera high okuva Kampala okutuuka ewaffe zijja kubeera ssente nnyingi. Kakati munange nja kuba ngugamba naye tweyanziza nnyo omukwano nja kuba ngugamba buli kimu naye nange nkoze omulimu ogwange. Omukadde yanfiirako mu ngalo owedda nga bamuteekera mu ddwaliro nga bwe tuzunga mu ddwaliro nga bwe tukomawo omukadde yanfiiridde mu ngalo zange. Bano abantu lwakuba tebasiima nange bandisimyeko.